Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba lero nza bisanga wano nanga nembi kutusako eyo amachago olwalero kino kye kintu seko mikwano jange mbadde sina kyakikolera emikolo gya weekend eno kye kiriwa kubanga nennyini byo n'okwogera ayogera obulago tebuvaayo naye asazeewo n'agamba Becky kambiwandiike wano abyagala mukyogera kuki biri bwabiti nga bwe biri bwegenda okubisoma mukwano Becky wamu n'abawuliriza ndi silent listener mba njagala okuteesa naye emirimu gyange teginzikiriza mukama wange abampita ku kino nakiri naye ku luno kino kiri kunze bambe nsaba munyambe okinteremu okyogerako ki nafuna omusajja wange wandiga ye mwami Bosa nze neddira ngonge nze nambatya ebika ebyo byombi tebikwatagana maama wange nzaala nakula mulaba nkuze naye yatusomesezza kubanga kitaffe yafa tuli baana bato era ng'ewaabwe beeyita mannya gangero nze nkuze sikimanyi nako nti maama nzaala yeddira ndiga sikimanyi nako nze muwala omukulu mu luggya nina ne bato bange bulijjo nkisabira ne ngamba njagala nzije ekikwa mu luggya lwa kitange tukolewo omukolo kubanga nanziririra naye anaatera nze bwenvaako yaddako ate nga namuddako naye atuusizza agamba bakulu bange mugende nange nzizeeko emikolo maama asanyuke nze saalaba ku jjajja mwami azaala maama wange wadde jjajja mukyala nze era maama tatutwalangako mu meeting za kika kyewaabwe ffe tumanye nti bamaama beddira ndiga maama atukuzizza okuva taata lwe yafa taata yatuzaala abaana 5 kitaffe yafa kabenje Becky kasito kitegedde nti kitange yali yeddira ngonge maama wange nkitegedde kati nti yeddira ndiga ng'omwami wange amaze okukyala ewasenga baganda ba maama wange bonna balina amannya gangero kw'ossa ne maama nzaala maama owange yenva nnungi bannange banva nnungi beddira ndiga muganda we ye baagala omulala ye kitiibwa mukisa basuuta sajjabbi gwayambadde mutu awulira gemanya gemanye gempita bakojja bwe mbasanga era nze ngasalako busazi sifunangayo nakojja ngamba nti tweddira ndiga yadde maama ngo omutu okujja agambe owadde bo okwogera ku kika kyabwe sikiwuliranga nako Becky amazima simanyi kyakola nebyempandise mbiwandise nkaba maama yagobye okwanjula kwange ng'agamba sisobola kuleeta musajja wandiga mu maka Becky agoge maka ga kitange mwenkulidde mwensomedde mwenkoledde buli kimu Becky omusajja mwagala sinnamufuna mu lubuto naye simanyi oba nakatinduli kuba kati weeks 2 ninge ya missing period zange ndabika ndulina tata wange yafadda kusanga nandiyogedde ne tata nantegeera maama yali mu maka ate abasigadde maama bwayogera teboogera kaba be basenga bamutya okufaako obufi kati nze nkole ntya ng'okwanjula n'embaga bya weekend eno omusajja agenda kujja Lwakutaano mu kwanjula embaga ya ku Sunday
Becky bambi munyambe mumpe ku magezi emirembe gimpeddeko n'omusajja bambi yakitegedde nangamba lwaki bulijjo tongamba ti maama akuzaala wandiga nenga namubuulira amanya ga mmange teyambuuza nabisinga kawo ye kasita yamanya nti nze neddira ngonge n'amanya ali ku kituufu Becky awo wenyimiridde n'amaanyi sirina agoogera sirina agatambula sirina buli kimu kinnemya okulya sina kyenteeka mu kamwa mpulira bubi naye nga lwaki maama nkola ekintu ekifaananako bwe kiti yandibadde ambuulira kubanga omusajja ono mwagadde kati tugenda gweza myaka 5 Becky ntandikirewa nkole ntya nkole ki awo wendi n'asanyuka nga mumpadde ku magezi bambi naye nga mulaba omusango gwange lwaki bamaama temutubuulira bika byammwe ne tutakola nsobi nze namba tya silent listener asinga okwagala neyanziza nnyo neyanzeege byebyo binsanze wano ku makya ga leero bwe ntunuddemu nti bya wiikendi eno neŋŋamba abawuliriza kino katukikuwasaganya tukikubaganyako ebirowoozo magezi kigoomuwa omwana omuwala embaga n'okwanjula bya wiikendi eno okwanjula kwa Lwakutaano embaga ya kusande omusajja mumalirivu okutwala mukyala we namba agamba tamanyi ayinza okuba yafuna n'olubuto kuba kati weeks 2 amisinze periods ze. Hello Olina Rebecca Jingoza mkwano kankomewo joli teyalaba kujjajja mwami azaala maama teyalaba kujjajja mukyala azaala maama maama tabatwalangako mu kika kyewaabwe nti bawaliyo ennyimbe waliyo okumanyagana waliyo kinedda tebabirabangako bambi naye ku mulundi guno gwokka kwakitegeredde maama yalinnye eggere mu kwanjula kekyukkanga omwami yamaze dde okukyalawa wasenga nze binsanga wano nange nembikotosaako namba tya oyinza kumugamba ki Rebecca webale kuweereza mama nkusaba okkiriza omwana afumbirwe mwana munne kubanga omuzizo gukola nnyo nga mbeddira eki omuziro gwe gumu kale tetuganye babakojjaabe naye tekirina muzizo nze na mama yeddira mamba nafumbirwa mu bammamba era nnyina abaana 3 tekirina muzizo mama mu mwana muleka afumbirwe mwana munne Ngati bagambye anti Sumaya atabe mamba nammwe mwezaalamu katugana nammwe ekika kyammwe kyatusobera wanjidiya wange madam ticha bali kutuweereza kale nayenze kyendabaawo ayinza okubanga mama ye yali tasimye y'omusajja oba nedanga alina omusajja omulala gwamwagaliza manya abazadde b'ennaku zino they are after money after ebintu materialism ayinza okubanga omusajja si omulungi oba nga agamba omuwala amuleke nga yetayagala kumuta yokusaawo ekyo nti bakika kimu naye nga asooka yetegereza alabe naye 5 years chika bali kutuweereza badde okwebala kuliza mukwano gwange era nga naye bwowunye obwedda bwe kawuuna kamama bannange bannaye madam Becky bannange Becky yo bali kuweereza kino kibeera kyakuyiga eri abazadde bonna kwanza mama wange ne bw'aba alayira agamba nti nze ow'empindi naye kakati omwana talina kyakola katuuyo alina lubuto agenda maaso n'emikolo gye kasita muziro buziro sigamba nti kojjaawe waddala nti bbeereremu mu maama ne taata oba bajjajja nze bwangamba agenda n'omulenzi we ate oba Hadija bwate bwagambye neyansanye mukwano gwange wangi Becky wabale kutuweereza nze mama Shamsane n'emperero nze nno nkyogerako bwenti mama bw'aba yaganya okuleeta omusajja ewaka omuwala atambule eby'embaga abireka agende ew'omusajja lwaki ye teyamugambirawo mu ntandikwa anaki ebyo nabyo tubyebuuza byonna ye nkole ntya ye ŋŋambe ki lwaki tewayogera ku kika kyo nze njogera ekika kyange nga bukyali nze neddirange ye mama nzaala wafumbe bannange amanya nze nsamba John amasanafu mukwano omuwala oyo kyalina okukola okosonyiwa omusajja ebintu bino tubirabanga ebitaliiyo naye nga gyebiri mukwano togenda mu maaso na musajja oyo ofuna omusajja omulala tebakutondera ku oyo my friend oyo waba abadde agenda kukolera omukolo kikkirize n'omulala ajja kukukolera
ne yansiza nnyo mukwano gwange maama omukyala nva nnungi yalinnye mu kwanjula kw'omuwala ng'amugamba tosobola kundetera musajja wandiga nga neddira ndiga kyokka famire yonna etya nnyina taata yafadda kabe baganda be bamutya bwayogera tebaddamu mukazi wattu amaziga gamuyitamu agamba nkoze ntya omugulungi yebaleko be nkale nawe gyebaleko maama ono naggayi aneti ennyabo ati mukwano maama baffe balimba nnyo beti bagenda ne amanya g'engero atafaayo kumanya nti omwana bw'anaakula anaakola atya atambulira kinaaba kitya waliwo gwe kyatuukako mukwano gwange ye yazaalayo nno n'omwana maama okuzaala omwana bamuga nti nnyoko yali yeddira kino woowe okitegeera pulina naye kati omwana oyo maama wayinza okuba oba alina ekira kyamukisa asooka afuneyo kojjaawe amuyita ebbali amubuuze naye ddala kojja mweddira ki ebyaddala kuwulirangako nti mweddira ndiga naye kaakati kino kiriwo kitya kino ng'ennaku ziweddeyo era eti olaba bazadde baffe obuba bazibu abo babeerako ekintu kye bataafuna ate gwe omwana bw'okifuna nga kimunyiga kuba teyayanjulibwa omwana ye akifuna atya era agala amuterewo omuziziko gwabuuze ku bakojja be bekinsanyusa okutamu njagala kumiitingako olunaku lumu tofaayo ojja kumiitinga beera mugumu wonna w'olyawo gwekkakkana Rebecca Jingo ojja kumufuna bamulangira maaso malungi ndibwano nsaba ekituuse ku mukyala Nambatya kibe kyakuyigira abazadde ffenna okutwalanga abaana baffe mu kumanyagana mu bika byaffe n'abakulu b'ebika okutegekanga okumanyagana naye mukyala Nambatya kyemugamba kyasobola okukola obudde buno asitukiremu bwangu agende omukulu w'ekika kyabwe ekika kya taata we omukulu w'ekika ajja kuyita maama wa mutuuze kyensuubira omukulu w'ekika ensonga ajja zitereeza kituufu ebamulangira timber suppliers neyanziza nnyo mukwano gwange bamulangira yogedde mazima situkirabwo ogenda olaba omukulu w'ekika olaba omukulu w'ekika kyammwe mwabe ngonge mami webale tuweereza ekyamazima maama mukyamu ebbanga lyamaze ne mwana we yandibadde yamugamba amazima omwana luli waakula muba mufuuse nga baluganda buli kimu okimugamba kati bwatamugamba ani alimugamba bannanga abazadde mulina ensobi abazadde muli bakyamu kati omwana omukweka ekintu ng'ekyo ng'okimanyi ayongera kula tadda buto webale nnyo omwana agende mu maaso n'ensonga tabako kyasiba bateyaweruzira mugo batya bwatyo bwaga bonna bakojjange bonna mbamanyi bawolusimbi mbamanyi kubanga nagendanga ebukojja nenjikoze ebukojja zonna nazimanya nemanya nti maama wanga nzaala zawedde yeddira fumbe naye maama wa Nambatya yadde okuwulira erinnya ly'endiga ewa kusaidi ya maama teyaliwulirako so nga ate era agambye nti teyalaba ku jjajja mwami azaala nnyina yadde jjajja mukyala yagenda okujja ku nsi nga mukama yabatwala dda baganda ba maama we eyakaneeyungako nzikiriza nkusomera amannya gano ge muwulidde nsoma kitange yagatutuuma feewaffe ffenna tulina erinnya ly'olugero lwaka eryange bwe ndibagamba mujja dimpita manyi muyina olujanja naye nga gonna maama amuzaala ye maama nva nnungi nze manyi banva nnungi babeera bambejja naye nedda si bwe kiri eryo erinnya lituumibwa abantu bangi ayinayo baagala omanyi engeri gye ligwayo baagala mugagga eryo lya lugero omulala ye kitiibwa mukisa basuuta kyabwe sajjabbi gwayambadde nze mukulu wange Robinson ye gwayambadde tata yamuyitanga gwayambadde teguyitiraawo bayina muddu awulira gwenzirako omulongo kato ye muddu awulira naye ffe tuli bangeye kakati biba bitabula yandigambye nti oba ebukojja yawulirayo muganda wa maama oba mwannyina wa maama eyeeyita erinnya ly'endiga poteya bamaze emyaka 5 kakati ge nakafuna ge gano kuba message ze mu messenger egambye ali wano ku clinic ali ewandegeya batestinze ali Lwamuziro lwa weeks 2 antereddeko bu emoji obukaaba tamanyi kyakola omukolo gwe ogw'okwanjula gwa Lwakutaano embaga ya ku Sunday maama olwategedde nti omuwala yakyazizza ewa ssenga
kuba ewasenga kukyabadde kijjobi emikolo gy'ennaku zino egy'okukyala giba magida nozalaka bona omwana asaaga meeting eyazzeemu okulikika yabaddewo olunaku lwajjo nga maama agamba emikolo gisobola kubeerawo kubanga omusajja gw'oyagala yeddira ndiga ate nange maama we neddira ndiga oyo abeera mwannyinaze mu lujja tajja kujjawo wano kaakati tukoze tutya baana ba maama muteese empulire mukwano maama taata webale kuweereza naye nze nga sali ewaffe wano nakirabakokko mwakola mutya kikyamu nnyo okuddira omuziro gwa maama wo ogufumbirwa ate maama nekibalina okukola banaye babuulire nga abaana amannya amatuufu namba tyakoza atya namba tekyalina okukola talina kyakola kubanga olwo alina olubuto alina okugenda n'ebintu bye maaso lwawe obuzibu buva ku bakadde ate obwana muwala talina kyakukola alina okugenda mu maaso n'emikolo gye ajja kufunayo bataata be wazaalibwa abalala nagwo mu maaso neyanziza nnyo taata wanje mukwano kale mnange oyogerako ne namusinda lunkuuma kati amagezi gempa omukyalo oyo olubuto nga waaluyina aluleke alukuze naye tagenda maaso na musajja amuleke kijjawo kiri nti yazaala muwandiga tekijjawo naye era tekiba kirungi ate omwana genda maaso n'oli omusajja ate nga wandiga naye ng'omwana amukuze neyanziza nnyo maama hello kukintabuli ky'omuziki wanje saata yogerako nnyo munange hello nga kansooke mbeesonyiwe ab'amasimu mukwano beki webale kuteesa nze ngamba omuwala oyo alimba kizibu nnyo okukula nga tumanyi muziro gw'abazadde bo ogwa mama we abadde agumanyi ate ne mu kwanjula emiziro gy'abazadde bagyogera n'egy'omuwala nze ngamba nakyatayogedde kituufu anti kati okwanjula tekunnatuukawo okwanjula kwa Lwakutaano embaga ya ku Sande naye omuziro guno gwe guleese obuzibu nti maama ebyokwanjula abirinyemu eggere oluvannyuma lw'okumanya nti omusajja aleetebwa mu maka yeddira ndiga omusajja ono yamaze kukyala muwasenga kitegeera naye nga mukwano gwange ekyo kyoyogerako gyekiri njagala onoonye movie ya Mariam Dagire bagiyita Tendo Sisters tebalinaako mannya malala teboogera na bika byabwe senga waabwe yenna Tendo taata ye yali Tendo omuwala omu ye Kitiibwa omulala ye Malayika omulala omukulu waabwe ye Kisaache omulenzi simanyi kwegamba geega amannya ge beeyita munnange bituukawo nze siwakana kubanga bw'oba oli yali akirabyeko nzaani awakana bambi mukazi watu teyandize wendi ng'akulukusa maziga anyway binsanga wano nze nembi batuusaako Yambeki webale tuweereza Ivan Dwa gavana wa biti ya Busunju eyo ensobi sigenda ginenyeza mwana naye ng'ezo ensobi ya maama nze mugamba ekigambo kimu uwadde maama tajjamuwa mukisa gusembayo kuba takyalina kyakuzza ali lubuto ate omusajja amwagala nnyo era nabo beeyagala ensobi siye kama mbaya agenda afumbirwe ebyamaama tuli byabwe oluvannyuma basigale nga beeyitaga amanya gaabwe ag'engero lwaki yakweka n'atagamba mwana muziro gwe aga Katonda ne bwe yandibadde nva nnungi kubanga manje lugwayirayo nno lugwayo nti nva nnungi tezirwa kukolaki tezirwa kugaga era bwe twamanya omumbejja Sheila nva nnungi amanya g'amatuufu ye Nakayenga omanya nti oyo omumbejja kitegeera kati naye yandiyayise erinnya eddala nti mwana wange yenze nva nnungi nabbosa ekyo mmanyirawo nti mama wange yeddira ki yeddira ndiga anyway ennene balekwereza n'edayana naye oluusi ne bamama nabo balimba muko bonabera n'omwana nga tamubuulira kikaakyo naye n'omwana era naye byonna bizibu kuba n'omwana eyo yandibuuzira ku mama naye mmwe temweddira mwabaaki aba teddira babeera bambejja
naye kati nze kyendaba maama atusonyiwe busonyi omuwala agerera emikolo gye bannawe kufuna omuntu akutegera kana akatyo kano n'asalawo nti ejje n'embakadde bona olw'olutalo luli awo wabanga bambi omwami badde yeewaddeyo bamale bagaguma kati yali lubuto omwana bagenda kujjamu mujje banaatuga mutuge emikolo gigende mu maaso tetulina kyakola maama malaga tusonyiwe ensobi yiyo gwatayogera kikakyo neyanziza nnyo neyanzege mulungi wange namba tya do you mind singa ompa ku namba ya maama wo nenjogerako naye kozesa whatsapp line yaffe onziremu nkwegayiridde nnyo kuba kuwoli owuliriza 0772237963 wandiika buwandiisi mpe namba ya mami bw'oba tofuddeeyo nze njogerekoko naye Ekiwa bali tuweereza mukwano naye Becky tetukyalina kyakusalawo afune abantu abakulu basenga ne bamaama bagende bakkirizise maama afumbirwe omusajja kubanga wuuyo waba muyinamu n'olubuto ekyokusalawo tewakyali naye bannanga abaana mulimba gwoyinza otya okkula okutuukawo nga tomanyi na muziro gwa maamawo wabale tuweereza nze mami Katrina neyanziza nnyo neyanzege yensonga lwaki wano nze nzikiririza mu kuyiga okutaggwayo bituukawo kati gwe omwana gwe awuliriza atamanyi kika kya maama wo kyekiseera okibuuze kati naawe maama bw'obanga omwana tomubulira nga kiki kyeweddira mugambe kati ewamwe bwe baba tewali bika era nakyo kimugambe ti mwana wange ffe tuli balungi tetulina bika mwana ffe tuli banyarwanda tetulina bika mwana wange ffe tuli bagundi tetulina bika ffe ebika byaffe mugambe kati oleme kugwa mu nsobi oba ye okola ensobi ate mutandika okubyevuma webale kutuweereza madamu Becky nze kyenteesa omuwala agende mu maaso n'omukolo gwe taguyimiriza afumbirwa omwami we eyo kyasa ayinza ogifiirwa nze muganda wange babiri yafumbirwa Kizito Robert ate nga bwendaba mamba bonna beddira mamba tebaliiwo tebazadde abaana tebaliiwo tasazaamu mukolo gwe gugende mu maaso nonakato gangu neyanziza nnyo neyanzege nze Rebecca Jingo awuliriza beta fm kinza buli ky'omuziki webale kuweereza naye mu butuufu tekiba kya bugunjufu omuwala okufumbirwani kojjaawe kuba oyo abeera kojjaawe naye ate maama yeeyita naava kitegeeza naava babeera bambejja kakati nze kyengenda ogamba omwana oyo omuwala nga tannakaaba asooka ayite abantu be abasayidi zombi basenga be ne baani neno sayidi ya maama bonna batuule wamu ekyokusalawo bakisalewo nga bo famire ebbiri maama aleke kusalawo yekka kuba omusango guli ku ye naye bannaaye tujjukiremu n'ensi gye yava ensi yatandikira ku kintu n'ennambi ate ku Adamu ne Eva kakati awo simanyi na kumanya nze ngamba twayewasawasa nadda naye kibi nnyo kati omwana wabeera olubuto kitegeeza bagenda lujjamu ono muwa yena jemba kansala bbiri abe mpoza kutereezaamu katono si yennaava yenva nnungi okay yenva nnungi ekyo kankuterezeemu hallo abamasimu awo wokka amasimu mubeera munemye awo mbanzireyo mbanaffe aba whatsapp wanje mukwana Becky webale kuweereza ono Ruben Entebe yes Ruben bannange maze nenfuna enamba ya beat naye nga ginoonyereza ebbanga ndowooza bwe tudda ku mulamwa sebo Ruben oyo muwala bwe tugoberera ebyennono n'ebyobuwangwa sebo aba alina okwesonyiwa omusajja empolera lwakuba bwe tugoberera zino bbaluwa zonna ezize zigobereganaawo obuzibu buva ku bamaama kale yandibadde amwesonyiwa okugenda ewasenga si kyamaanyi era ajja funa omusajja omulala nze bwentyo bwe mbadde ndowooza bwetyo bwabadde olowooza kyabakola bwatyo bwagambye mukulu Ruben Entebe wanje hello abamasimu mubadde ki oyo manya nti mupya hello Becky wanje mama namu webale kuweereza webale kunkubirako bannange ekyo tekyalina mboozi kubanga kakati kifuuse nga mmere yakulya kati nze mulina yakazaala n'abaana bana balamba maama akkirize aeko byalidde omwana atwala omukolo gwe mu maaso tewakyali kyazza ne bwanaakola ati ekyo kyo kyatujjira tukite mama namwe ekireko naye anziza munnange wange kakati nga matovu wange andeetera na sekitto bweba yinkuwa obutwa nga bulijjo kimanyi nkyogera lunye nti neddirangeye omwana wange owengabi ngaondeetera owengeye nga bulijjo nkyogera
kansirike mama namwe nkutudde Kijje bareko mukwano nange bamama oba abaaki balina obutuli mwenda mama yandimuwulidde omwana amazima ekintu nga tekinnabagenda wala Kijja agambye amaze emyaka 2 ng'ali ne bbawa ate amwagala nnyo n'ekirala amisize periods ze kiba kitegeeza ali lubuto kati bwekiri mama munnange hello Becky wangi taata webale kuweereza masomero webale kunkubirako munnange ono bamita Sozi Geoffrey yes sebo ne mama yeebereremu I swear lwaki teyagamba muwala we nti neddira bweki ye abasoose ene semuto tulabye bangi abazadde mu bannyina abo naye obagulu muziro gwa mama we ye musobya omwana bamuleka akola emikolo gye omwana bamuleka akola emikolo gye okimekyakisobola n'okwekola ekikyamu omuwala essaawa yakakati ngezezaako kimujjamu neyanzeza nnyo neyanzege era tuvedde wano nga mugambye nti please tolowooza ku kyobusiru yadde neki nangamba Becky sisobola ne mugamba nkwegayiridde nnyo nkulaba onafuye kuba gwe mukulu mu lujja bato bo bonna batunulidde gwe togezaako n'okola ekyobusiru era nkimanyi ku oli owuliriza ebigambo bino tuli ku namba tya magulu Becky ensonga nziwulidde naye muwala ne mwana atugamba nti maama yenva nnungi kisobola kubanga tumanyi muziro gwa maama wo ne wabulayo ddala omuntu yenna nga bonna balina amanya gangero ne mugamba kakati nze Becky kati labayonze kati nze magulu tosobola kumanya nti nno magulu yeddira lugave ekintu ekyo tekisoboka kubeerawo naye ate maama kola nsonga emu bweti leka omwana agende nebba olw'ensonga nti omuziro gwa maama si gwe muziro oguli awo nti gukugaana okutwala munno tekisoboka omuziro gw'amaanyi gwe omuziro ogwo gwa taatawo naye ogwa maama Becky oyo omukyala ekika kye kyamukola kiba tukukweka ekika kye okutuuka kwekya kikweke n'abaana bakojja be nabo ne baba nga amanya balina gangero nga ffe naye twali tusoma baatubuuzanga maama we yaani yeddira ki taata we yaani yeddira ki kati ono n'abaana bakojja bonna amanya gangero ne beekweka bwe bati ekika kyako bakyabakola kyo okutuuka okunyiga bwe bati magulu kati nze ndaba ekika kya maama tekinawe kikwataganira na bufumbo bwe nze mmange wa mamba akati nga nsanga omuwala ow'emmamba ntera okuba mmange wa mamba nga muleka mbo ekika nze kyemmanyi ekyange ekyolugave ye muntu gwe mba mmanyi kyekika kyange agende ne munne neyanziza nnyo bwatyo mwanyinaze magulu ate ayagala kunzija ku lujja magulu yangu wonzijeko neyanziza kati nno ninayo omuganda nga wano mwanyinaze Jonathan Sewankambo agambye bwati nva nnungi zigaga mangu wallahi mbera mbere serious ne munchankalanya agambye bwatu nva nnungi zigaga mangu Bepi kankubuulire mu Bible Katonda yateekateeka ng'omuntu alina kubeera mu kikaache alina kwaza kikaache kyova olaba nti Yakobo yasindikibwa wakojjaawe afuneyo omukazi era yavaayo ng'awasizza abooluganda Recho ne Leeya kati otugenze mu Bible abaana basooke bongereyo emikolo bakole research lwaki maama yali tayogera kikaache kuva olubereberye oluvannyuma basalewo ekyokukola secondly abantu bonna maama n'abaana beetaaga counseling neyanziza nnyo ow'enkima Jonathan Sewankambo thank you so much kakati namba tyaweereza message nangamba Becky enamba ya mami yeyo naye kwali awuliriza era ansindikidde message nambuuza lwaki onswaza obwenkaniddeawo but you can still call her that's her number but she's on listening banzise nze Rebecca Jingo nga bwemba manyi kakati ebiteeso bigenda kukyuka hello
Becky. Wanje munange. Webale kuweereza. Webale kuwuliriza. Amanya gange bampita ddoboozi ly'ebwayise Roni Nkoyo oyo. Empulira. Kyekinjogeza amanya nti nze Roni Nkoyo manya bumanya nti ndi muzzukulu wa Mugema. Okujjako nga tugamba buli singa tugamba nti Ssaabasajja wangaale. Okujjako tugamba nti Ssaabasajja taliiyo. Oyinza okugamba nti omuziro gwatawo gukaguuka nti ogwa maama wo nti si mukulu. Becky nze sisobola kukwata mukazi wante ne mukwata mu kiwato. Siya. Sisobola ne bwoba onyirira otya nga bakuywako amazzi ng'onyirira nga Biki bw'omulaba. Sisobola kukwata mu kiwato. Oyo omwana mugambo kibanga kyabaddewo bakireka ekintu basobola okukigirekawo olubuto ne baluzaala ne babikukomyawo kubanze bwe bamanyi nti abasobola okufunayo omusajja omulala sokufunayo omusajja omulala n'amuwasa kubanga mukisa gwaze nga bakumuwasa kubambaga ajja kufunayo omusajja omulala temukola bive ng'ebanaye tuli ku Buganda ebankoyo era neyanzige omukono neyanzige obulungi oli otya munnange ndi bulungi mutabani ogamba otya mukwano nje ndi mutabani we balikanda omwogezi wa lutamaguzi bakandire eddala taata naye ensonga enkulu iyesebo abantu abamu beegeziwaza mu budde obutali butuufu nze nange bwe ndowooza kubanga kaakati maama w'obanga walemererwa okubuulira omwana wo nga n'obwana babubuulira bwavula bwavuzi era nti mawo neddira kino naawe omuziro gwo gwe guno era obudde buno omwana akuze aleeta omusajja n'omugamba nti nalitagamba bugambi naye weddira kino kitaaga siya kaakati naye ayinza okuba nga yanafuba oba naye nga yafumbirwa mwannyina nga yali yatya kwogera nti omuziro ogugwe gwe gumu oba ne mwannyina byonna tetumanyi naye ng'ekikulu kya byonna ensonga eyo ŋŋumu naye ŋŋumu ddala nno basooke batuule beyeetereze kuba n'omwana waabanga afunye omuntu wa mutegeero kimulesa si kyangu maama ensobi yiyo kati awo afune engeri gy'abikwatakwata naye nga kizibu nnyo naye omwana akyama omusajja yandimulese naye kizibu okulekwa ekyamazima naye batuule ne maama we bateese n'ab'ekika awamu balabe kye banaakola kubaffe okwogera kwaffe okusalawo kuli ku mitwe gyabwe nabo bennyini kituufu nkusiibudde neyanziza nnyo mukwano gwange mutabani wange balikanda wangi maama wange wefumbe awula madamu Beki webale kutuweereza mwana wa taata naye bannange bamaama baabaki maama aleke kuleeta lukujjukujju alabika alina ensonga z'endala naye nga teyeddira ndiga okiwulidde emyaka 5 omwana yeyagala n'omusajja wali tamubuliranga muziro gwe yakitegedde leero maama weebereremu weesulise weetereze maama tolemesa mwana mu kisagwe wamma mwana ngenza amagezi genku wagenda mu maaso n'ensonga zo okiwulidde maama nga bwe yasalawo n'akukweka ekika kye nakati asalewo abikweka abantu taddamu nakukiwuunako ye musobya okiwulidde obukyamu tebuli ku ggwe okiwulidde naye bamaama mwetereze bamaama mwetereze bano baagala bakodomi baabwe bano kati wuuyo alemesa mwana nze nalonka katongole emasajja esa yange mwana wange genda mu maaso kusazamu mukolo neyanziza nnyo mukwano mama wange neyanzege obiwulidde mwana wa maama nze Rebecca Jingo munange omwana oyo agende nebbaawe gusinga maama kubanga omala otya ebbanga n'okuza omwana nga toyogedde nti weddira kino ate abaana ab'obuwala bagenda okusisinkana abalenzi nze mbeerawo abaana bamanyi neddira mamba nze mukyala Katumba eno ekituntu Beki neyansiza nnyo omukwano gwange mukyala Katumba ndowooza bamaama abasinga bwe mutuwulira ano nga twogera ebika byaffe mulowooza tuli mu kwejalabya nedda tuzadde baana ba buwala essaawa yonna basobola okusisinkana abavubuka abeddira ebika byaffe leka omwana oyo amanye nti bw'asisinkana obwenge y'oyo abakojjaawe tasobola kumumegga kigwo omwana oyo amanye nti muneeweddira ŋŋonge bw'asisinkana ow'eŋŋonge amwaniriza nga kojja nze ow'effumbe tonkwata kigwo bebi era wooyogerera nti nze Ssennoga nkuweerawo ekitiibwa woogambira nti nze Walusimbi nkuweerawo ekitiibwa lwa nsonga nakula taata ne maama boogera ebika byabwe nga maama alayira n'okulayira nti effumbe nga bw'olina okumalayo nti effumbe ng'agera okubagwa emiggo n'abemagombe batege engalo taata ng'akyogera lunye ffe tuli bazzukulu bakasujja tweddiranga ye kakati mmwe bw'oyogera ekikakyo obaaki n'owulira nga n'obusungu bukutta halo ono Yasini Nakiragala Yasini mpulira naye nze omuwala amagezi ge muwa namba tya mugambe maama bw'aba yagaana embaga ewaka abyensonyiwa agende n'omulenzi waleme kukola mbaga maama ng'omukolo gwagalwa ekitiibwa ekyo maama biba biganye abiveeko nkale oyo ye bw'atyo bw'agambye omulungi
Munange nkubulire nze muzeyise malulu siniyo kusinzira eno Kalagala Kiboga district. Namba ti omugamba ki? Omama aleko omwana agende nedba yaganira okumubuulira amannya g'ekika abo bateeka okuba nga bannamawanga nga nabalundi. Okitegeera? Nkitegedde. Neeyansizza. Ndowooza muwulira ebitandise okuva eyo. Madam teacher wangi abala bannange naye bamaama bafa balungi n'oba erinnya lya Lumero naye nga muyina omuziro ewammwe gwe mweddira kolekeza Madam teacher nze ndaba nze kituufu kinti sina muziro naye nafuuka Muganda era nina omuziro sityakyoga nti neddambo naye maama yabadde abulirako abaana nti ffe tweddira ndiga jjajjamu yali yeddira ndiga ne bakojja ne wabulawo agamba ku baana nti tweddira ndiga nedda nze omwana oyo mugamba agende mu maaso nebbaye maama obakkiriza oba takkiriza omwana agende mu maaso n'emikolo gye neyansasanya neyansege ono nakugamba Becky omwana oyo tufaanaganya erinnya nange nze nambatya omukola agukole ate aguteekewo maama batayagala kubeerawo alekewo ndaba n'ekisooka bamama mu lujja tebabeeramu babeera mu bisenge kakati maama ku ssaawa eyo talinaawo mugaso abakulu b'ekika bwe baba bakkiriza agende mu maaso n'omukolo nze nambatya Doreen Becky nkwagala nnyo nze saagala bamaama beewunza olutalo naye mutuufu wulira amannya gano kanga baddiremu maama kazaala nambatya ye maama nva nnungi alinayo muganda we ye baagala kitegeeza baagala mugagga omulala ye kitiibwa mukisa basuuta kyabwe sajjabbi gwayambadde teguyitiraawo muddu awulira yatabaze nga bwe ya mukama we agamanya bannange buba mweddira kikubanga gonna nga bwe mugogedde kitange yagatutuuma Katonda wange wangi webale kuweereza Rebeka webale okunkubirako manya gange Yakobo Kikuma nga mkaseeta mpulira bipyo munnange mbadde nteesa bwenti afune omuntu oba taata omuto oba sengaawe ebintu gy'aba bitwala kakati wana abafunye n'olubuto nalwalugyemu afune omuntu we gy'aba atwala ebintu olunalo luggwe nakasisa kafunye kakulu nnyo neyansizanya omukwano funa gy'otwala emikolo obwate bwakugambye mama Sifa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na sifa ekiwatule nanze no Becky ngamba ntya aba mama yakola ensobi oba amaze n'omuntu emyaka 5 kati kusaaza omwana nobeddira omuziro gumu naye n'omwana yalimba mama ayitaba bulya ku muziro gwe yeddira bannange mama wange wa Rugavu era yogera nginjigula bintu ze mama simuzikula sema kulanze biki kati omuziro wako kanga kyaki bannange baliko kwogera ku miziro gyabwe n'amannya gaabwe ag'ebika kati omuwala wabula agenda nyina kyamugamba temunanga anaakolaki omuzadde tasobya kudiruki salamu alaikum amasifu ekyali balutuweereza wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu owulidde bulungi namba tyanga agamba tagendangako mu lukiiko lwa saidi ya maama waabwe nti oba kumanyagana oba kiki ye talabanga jjajja mwami yafa ne jjajja mukyala yafa abokusaidi ya maama we bakojja be beeyita mannya geego ga lugero ndooza naawe ogawulidde Jamila Madam teacher Jamila Entebe Madam teacher mama ayina kyabala tosobola kunnimba nti okuzizza abaana bo kuva ku 0 months paka ku myaka kati gyalina na omusajja ne babeera mu courtship for 5 years nga ddala omwana takubbirangako nti maama omwami wange yeddira ndiga maama bulijjo ng'osirisa amala kukyaza n'olyoka otabuka naye abazadde mweddeko maama olowooza bameka abayayanira emikolo nga mukama tanya gituwa bameka omukisa guzze mu famire ogugoba maama kiki kyobaza omwana wo bw'aba ali lubuto oyo kojjawe waddala ate omusango ogugwo lwaki babatuuma amannya gengeyo ne mutagamba abaana n'otagamba abaana bo ekika kituufu kyeweddira bamma genda mu maaso n'emikolo nze binsanga wano nembikutuusaako maama bw'obanga gwe nabbosa ng'omwana tewamugamba nti gwe nabbosa ozadde abaana 5 musajja w'eŋŋonge omwana takuwulira nkungaolayira nti nze n'omuliga gundi bannange nga tubirayira wano nze emubbiriza muzukulu w'akasujja omanyirawo nti eyongeye supa okitegeera ab'effumba alirayirirawo nti nze muzukulu wa Olusimbi buli muntu alayira ekika kye naye gwe maama bannanga abazadde ebyo ebizibu mami Becky tukyalaba bingi abaana bakyewasa abaana bakyafumbiriganwa naye ng'ensobi eri kuffe
bannakazadde naye nga maama tayayagala mwami amagire kawala mukwano nkwagala nnyo nange nkwagadde nnyo mukwano gwange eno yo Beats FM ekinta buli ky'omuziki maama omwami olabika tewamwagala tewamusiima busiimi Madam Rebecca Jingo balotueleza Nzimariye Chengera mchala namba tatowaliriza togenda mu bufumbo mama akuganye kasito kitegedde nti omusajja gw'obadde oyagala nnyo yeddira muziro gwa mama wo ojja funa omusajja omulala omulungi gw'onooyagala akwerabize n'oyo tokaka era towaliriza wano mu Buganda kive okufumbirwa ekika kyo weddira n'ekika kya maama wo tekikkirizibwa bambi guma mukwano ojja funa omulala akwagala neyansiza nnyo Maria Echengera nze Rebecca Jingo wanji Beki webale kuweereza nze Aisha Nansana kubanga Rebecca Jingo okujjako nti ne maama naye yeesulika ayina abaana bawala ebbanga eryo nalyo notabulira abaana bikukwatako okiwulira ng'okimanyi ssaawa zonna abaana bafumbirwa kati ate olabye aleese omukazi kati ate oli ayimini aleese omusajja kati ate oli mu kweyogeza mbw ate ffe tweddira ndiga agende maaso n'omukolo gwe n'olulala ajja kuyiga Aisha Nasa neyanziza nnyo mukwano gwange bw'atyo ye bw'ategeezezza olina Rebecca Jingo ebiteeso bikyajja biyitirivu nnyo naye maama ekyebuuzibwa lwaki oganya okwata essimu yange bambi wandigikutte kale n'onvuma buvumi naye ng'ogikutte gwale munange ojjako nzije naamanya ntya ekituufu maama olimba nno munnange wandikutte essimu yange kuba nkugezezzaako ng'ogifuula bizo nkimanyi owuliriza naye sengejja mu biteeso by'abantu yita omwana mutuule mukiteeseeko kale sigenda kuddamu kukubira naye muyite mutuule mukiteeseeko maama n'omwana kati muli baluganda muli bakulu n'abakulu okay neyanziza Madamu Beki mama aleme kwekubya yakakusaawa esembayo omusango gumusinga singa yagamba abaana nti yeddira ndiga teri mwana yali yagadde musajja yeddira ndiga naye omusango gusinga maama kati ne bwanagamba nti omukola agusazeemu olwedde omwana ali lubuto era oli agenda sigala nti mukoddomiwo olubuto tebagenda ddujjamu kati baleke omukolo gugende maaso aleme kwekubya yaka agusige mawana ekyo kyenkugamba abakozesa WhatsApp call mutabula ebintu byaffe kuba kati okozesa WhatsApp call voice gundi ya Nanyonjo Ruth obogisazaamu tuba tugiddamu emabega eyo essimu nga bagiblockinga wamma genda mu maaso abaana bangi nnyo nga ayagadde omusajja ne maama we n'amwagala ne bazaala n'abaana abaana bangi nnyo abalyawo nga n'abaana omwana gwe yasooka ozaala taata we yamuzaalamu ng'ate maama we y'omu taata we y'omu nga taata ye yafunisa omwana we olubuto n'amuzaalamu maama n'olera omuzukulu naye ng'omuzukulu gw'olera wabalo okiraba Beki kati agusige emawano ffe tulabye amawano wetunadda mu bintu by'okunonooza emiziro tetugenda fumbirwa era omuziro gw'onoofuna taata wajja abagwinako akakwate maama wajja abagwinako akakwate kati aleko omwana agende n'omusajja we omusango gwamusinga maama luse Dubai gemanyi bali kutuweereza webale okuwuliriza neyanziza nnyo neyanzege obudde butulidde empinga obudde butututenga kiyumba anaagwa nziramu abakozesa WhatsApp please tokozesa WhatsApp call toweereza video toweereza gafaananyi ojja kwesanga nga tukyadde mukulikika wano lwakubanga muyina emputtu kati nange ndagidde ababikolako buli akozesa WhatsApp call eyo ennamba ebeere blocked kubanga abeera atutawaanya kakati nno mukwano gwange omuwala mpeereza message yino kangisomenga bweri then tugende mu mawulire Becky thank you simanyi bwe nnyinza kubeebaza bawuliriza bannange newankubadde ndi silent ngenda tandika okuteesa kubanga ebiteeso mazima bizza omuntu engulu ndi wano wandegeya mbadde mpulira bubi ne kati mpulira emirembe kati ate ndi musanyufu kubanga amaze okukitegeera ndi lubuto lwa weeks 2 Becky toyinza kukikkiriza maama bw'amaze okumpeereza message okuŋŋamba nti lwaki mmuswaza maama nkubidde essimu naŋŋamba nti nambatya jangu wano ku ofisi yange tubyogereko toyongerayo birala ku radio saagala kuswala kusinga kaawo Becky I'm so happy takubye ng'ayomba akubye n'agamba nyizeemu naye jangu wano ku ofisi yange tubyogereko tubimalirize nga maama ne muwala we buli muntu asobya byebigambo bya maama Becky I'm so happy right now ngenda kulinnya kamotoka kange ngene nsinkane maama ku office kyonna ekivaavyo I promise I'm going to tell you thank you so much nze namba tya bannange namba tya toyina kwebaza nze
wabula bwe kivayo nga kirungi please bwe bakkiriza nkwegayiridde ofunanga voice n'ogiweereza nga weebaza abantu bano nkwegayiridde mu ddoboozi lyo bamanye nti amazima wasiima olw'ebiteeso byabwe. Nsaba ovuge bulungi kuba kati ndooza ne maama akitegedde oli lubuto so kitegeeza emikolo gigenda kubeerawo. Neyanziza nnyo neyanzega abateesa baffe abalungi.